Wange baluwa yagiwandiikanga our directives nsonga eyo twatulamu ne bakansala abaffe bano nga tubiwulidde tugamba tuwulire byajja bitya era ne batulaga resolutions ze baayita njagala gibasomera eno resolution namba 7. In view of the fact that funding from central government and donors was declining, KCCA gets to partner with credible and able local investors in the respective areas to develop and upgrade the city drainage system under the guidance, approval and supervision of KCCA. Kubanga bakansala abaffe tabatugamba nti tugamba teknikowena ebyala tugikoleko amataba gasuse KCCA egamba nti tetulina sente bagakale sente buziba teziriyo tetulina abantu betusobola kukwatagana nabo ku nsonga zino kati boogedde erinnya resolution sigiraba lulinnya naye tukole ki KCCA elungamya wabeerewo approval ne supervision. Speaker wa KCCA agambye nti bagenda kutuula ssaawa 8. Tuwasaba kati nga ffe ku saidi yaffe ya parliament mu lutuula lwammwe musabe technical team waliwo approval eyaweebwa kubanga resolution yammwe bwengisoma egamba nti wali walina okubeera omuntu yenna gwe bafuna wabeerewo approval and supervision. Waliwo approval bagibawo twagala girabako wabaddewo supervision by KCCA kubanga ebintu ebyo bikulu kubanga Museveni yagamba Mugambi twalokole ekyoyagala kati kyovuddwa olaba ono omwami Hamu nga bwakola byakola ne KCCA temuvunanyizibwako kubanga teyamuwa approval ng'abakansala bwe basaba. Twabaddewo supervision nti kaakati oli mu kuzimba mwala making sure tokukendeeza gulina kugejja tozibikira gano mazzi n'ebirala ogambye mwala naye ate tulaba just arcade kati ebyo byonna tubibanje mukyala Misa Kabanda ne technical team kubanga Misa Kabanda ye minisita wa Kampala tetwagala ate naye yeebuzeebuze nga yasupervisinga ensonga zino. Ekyenkiza ennyo basebo ne bannyamu bannaye Kampala yeetaaga kugogola neggwanga lina okutwaliza awamu. Mu Maaci omwaka guno y'omu yalaba amataba agali mu Kampala abantu 607 baafa. Nze mu constituency yange nafiirwa abantu 3 mu Limira zone. Awo Hamu nga tannatandika na kuzimba ekikulaga nti yes akavuyo kano Hamu kakoze era nga twagala akwatibwe ku nkoona n'ekibuga kibadde n'ebizibu biyitirivu. Omwaka oguwedde mu Agusto mwalaba Kiteezi kasasiro yagwira abantu ne bafa abantu 35 28 tebabafunanga. Misa Kabanda yavaayo n'agamba tibagenda bakompesetinga ne kaakano abantu abo tebafunanga bwenkanya. Kyovuddwa waffe tugambye nti ku luno tetugenda kukkiriza minisita wa Kampala ne technical team batubuzaabuze anti tujja baliyirira atugambye katugende mu kooti kubanga bulijjo musuubiza abantu Kiteezi mwagamba bano mujja baliyirira ne kaakano mu Maaci amataba gaayonoona ebintu n'abantu ne bafa ne kaakano katwagambye katugende mu kooti tufune obwenkanya tuleme kubuzaabuza. Naye ng'ekyenkiza ennyo Kampala n'eggwanga lyaffe lyonna lyetaaga kutereeza. Mwalabe pulezidenti ng'ali mu bitundu bye Agago waliwo ne districts otuke n'awalala Karenga zetutatuuseemu kubanga enguudo mbi kati eggwanga lyonna lyonna tulina odditereeza emyaka 40 bifudde. So kyekyenkiza ennyo tutulina okubanja nga bannansi. Very briefly in English, we have of course been seeing the back and forth about the Hamu construction. We sat with our councillors because people were saying councillors gave out the drainage channel to Hamu. I read their resolutions. Number 7, in view of the fact that funding from the central government and donors was declining, KCCA gets to partner with local investors within the respective areas to develop and upgrade city drainage under the guidance, approval and supervision of KCCA. The speaker here has told us they are going to see it. We want you to demand, and we are demanding from the technical wing, was there approval by KCCA as per the resolution? Has there been supervision? Because Mr. Museveni just gave a directive and said do what you want. But there must have been approval so that KCCA gets to supervise. This man has been doing whatever he wanted willy-nilly. We must be able to fix these things. We hope that he will be locked up because of this illegality. But our city has been in a mess for a long time. In March of this year, there were floods. 6 people died. That was even before the construction, this confusion of harm that he has created.
3 people in my constituency died and 3 others elsewhere. August last year, Chitezi, the landfill, garbage fell and killed 35 people. 28 are still missing. That's a mess that has got to be sorted out in this our city. And that's why we have said we are going to court. Because after Chitezi, Mr. Kabanda, Mr. Kampala came and said, we are going to compensate. Up to now, it hasn't happened. When floods happened in March, nothing happened. So now we are not waiting for more lies about compensation. We are going to court over these matters. But the entire country, after 40 years, needs to be fixed. You've been seeing as we move different parts of the country. Many districts we could not access because of the pathetic state of our roads. We must reboot the system. Hence the protest vote. Ladies and gentlemen, allow me to invite our president to address us as we get set to Thank you. People power. Our power. People power. NUP everywhere. People power. Our power. People power. Thank you very much. Jagala mudachika ntuno nango gate dobozi lyange ku malobozi amangi agasaasira bannaffe mu Kampala abafiiriddwa obulamu abafiiriddwa ab'enganda zaabwe mataba gano agabaddewo n'okusaasira bannaffe abasuubuzi olw'okufiirwa emmaali yaabwe naye era wakati mubasaasira baganda baffe njagala manye kino tekiri wano wokka kiri everywhere ng'amataba bwe gatuta abantu mu kibuga makati bwe gatuta abantu e Kapchorwa ne Gwen ne Bulambuli ate tekyakatandika kibadde nga kibeerawo the same way nga bwe mulaba kati amataba bwe gayonoonye emmaali yammwe ne gayonoona n'obulamu bw'abantu yengeri yemu kasasiro gye yabika abantu ekiteezi yengeri yemu ebizimbe gye bikwata omuliro ne bijja naye nga tewali fire brigade eri ku standby yengeri yemu ebizimbe gye bijja okuggwa yengeri yemu petrol station gye zijja okukwata omuliro ekyo kibadde bwe kityo emyaka 4 kigendagenda bwe kityo paka nga mwe bannayuganda bekikwatako n'abo abalowooza tekinabakwatako nga musitukiddemu baganda baffe abasuubuzi mukola bizinesi era ffenna tuli bannayuganda naye njagala mumanye nti buli kaseera ne bw'oba oli comfortable ng'emmaali yetambulako akaseera waliwo omusuubuzi muno gwe bawambidde emmaali nga ye tebifiiridde mu dduuka nti mazzi naye nga bamwambidde emmaali n'ebirala bifaanana bwe bityo bino ebintu byonna biva ku Museveni kati eno symptom gana amataba eyo symptom ate nga mumanyi obulwadde bwe bufa Museveni mwena mwalaba ebbaluwa gye yawandiika nga gaba omala bino ebirala byonna these are details nsonga n'abantu be bakozesa ekizibu kiri mu 7 mujja kwetoloola mu byonna bw'atone yawandiikidde ani Museveni bano bamisa kabanda egyo mikono gya Museveni those are his stories tulina kujjako oyo omubbi omukulu kyekizibu ekikulu saagala nakumala budde twabadde mu Northern Uganda mwalabye enguudo bwe zifaanana mwalabye obwavu bwe bufaanana maffe bafaanana bwe baafuba okutwawulako twavuddeyo ng'enjiri tumaze ogibunya era kati tulina budde bwa kumala wano nga tukaaba tugenda Butambala ssaawa zino tubunyisa enjiri ya protest vote mission ya kujja mu 7 mu ntebe mission ya kulongosa Uganda mission ya Uganda mpya mission ya kujja wono yena nonsense ebirala bijja kwongereza okwe tuba tukyalina mu 7 tujja kutuula nnyo nga twogera mu maaso g'abannamawulire mujja kulaba nnyo abasuubuzi nga bajja ne bawa testimony zaabwe ne babayita ne babasasula oba ne babatiisatiisa ne basirika paka ekizibu ekirala bwe kijja tujjawo ekizibu ekikulu ye Museveni tetumala budde tusimbula tugenda Butambala ab'e Butambala tujja ab'e Gomba tujja ab'e Bukandula tujja ab'e Madu tujja n'ebitundu bya Uganda yonna tujja. Briefly in English, I want to add this condoling with the recent loss of life in Kampala in the floods, and also to stand in solidarity with the friends, the traders in Kampala city that lost their merchandise and business. We stand in solidarity with you, we sympathize with you, but we continue to remind you that that is just a symptom. We stand with you because this is your time. But yesterday it was somebody else and tomorrow it's going to be another person. Everybody is a victim, whether currently or
in the coming days, hours, weeks or months, until we remove the problem, and the problem is Museveni. What you saw, people dying in floods here, it's been happening in the rest of the country. Happened in Karamoja, in Kwania, in Bundibujo, it happened.